Ebe myaka 15 wetaaga okuteeka mu gundi mu kyawandiikibwa mu Guinness Book of Record. Mulimu abafumbirwa nga ye abeera mu buliri. Ayagala ebyokulya gye bimusanga, yakamere kamusange mu buliri. Naye nga yerabidde nti ali ku bufumbo. Ate era n'eraavu ebeerawo nga nnungi. Ebeerawo nga y'amaanyi. Kati kagambe kino. Ki ekisinza okukugyayo? Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 882 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Agumizibwe Mukama Katonda nnyini ggulu n'ensi, tusobola okuba nga tubeerawo buli w'obeerawo omanyi nti Mungu amanyi ekijja n'ekiribaawo n'ekiriwo. Kati nze Ajje Samuel, programu Nsonga ku Nsonga, Lubalusewa TV, tusobola okuba nga tukuweereza ensonga nga bwe zirina okubeera. Tubabuuzaako mwena gye musinzira okutulabako, agamba ki yazuwaza toti abaana baddamu olunaku olw'enkya okusoma. Bannanga abazadde mutwale abaana ku masomero. Mwana oyo weewaawo oyinza okuba ate kibi nnyo okuba nga abaana mubafudde ba asset. Ky'osomesa omwana oyina ky'osuubira. No, somesa nga obuvunaanyizibwa bulina okubeera. So omwana okuba nga ate agenda afune future ennungi. Omuntu nga tasomyeko yeesa asobola okugaggawala, Mukama asobola okumuteekako ekisa, naye okusoma kulina ate kikugattako kinene nnyo nnyini ddala. Ndina ettima olunaku olwaleero, tulina kuba mubawa ababuuzeeko, tusobole okwogera ebigambo bingi bye tugenda okukoonako, tusobole okuba nga ate nammwe tubisheyalingako nammwe mubifune. Ekijja okuba ate ekirungi ennyo nti bisobola okukuyamba okuzimba saako n'okubitegeera. Oyinza okuba olina munno oba mukwano gwo naye nga tomutegeera bulungi, so bwe tukugamba ebigambo bino osobola okumufunamu. Omanya nti mukwano gwange naye wano sijja mwegeera nnyo, kamugende ekitono. Kimanibuuza abantu. Abalabe ba Lubalusewa TV tubalamusizaako baganda baffe mwenna era assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatu. Mwebale kuyita mu mwaka guli gwonna twaguyita mu ndowooza. Obadde omuntu aguleka. Mwebale kuyita mu kulonda, mwebale kulonda naddala bannayuganda mwenna abaatwala obuvunaanyizibwa ne mulonda, mwebale kulonda. Allah abawe kye musinga okwagala. Baganda baffe abalwadde tubasabirako, abali ku bitanda twongera obbasabira, abafiiddwa twongere kwekwasa ya Allah omutonzi waffe. Buli kimu nsuubira kijja kuba bulungi inshallah. Okay, nga bwe nagambye bingi bye tugenda okwogerako. Tugenda kutandika ne Timan asooka alina akasitole kagenda otuwamu katono, tusobole ate okudda ku main issues ziri maaso awo, ate twogere ku mbeera nga bw'erina okuba ng'etambula. Timan, sijjagga nti yanjula emboozi gye nninze. Emboozi gy'olinze nga bwe twayogeddeko ne tukubaganya ebirowoozo. Leero mbadde nina ekirowoozo kye ndeese, oba emboozi gye ndeese leero ya kwagala, ya mukwano, love. Abantu bangi tuli mu love,
naye tugirimu mu nsobi. Obadde okimanyi waliwo abantu abatalina kuba mu laavu taliyo teyazaalibwa gye bali. Waliwo abantu nga laavu tebafiitinga nga Katonda yamutonda abeereho ku nsi ajja tubeesebeese ffe abalina omukwano oba bali bagudde mu laavu nga oli baamuleeta akolate nga ku nsi Allah yamutonda kujja kubeesabeesa ffe abalina okwagala oba bali baguddeko mu kwagala. esewo naye nga ye tali menti kubeera mu laavu ninga jasa ayambako mmwe ayamba ffe kutubeesabeesa kubeera mwe munyumirwe. tolabayo abatannazaala gye bali emyaka nkaaga tazaalangayo mwana abamu nno munnange aba asobola ozzaala naye olw'okuba nti ekirungo kiri ekyokwagala Allah yakimumma abeerawo n'oweza emyaka nkaaga nga tozadde abalanga gw'ozaala yagwa mu ttooyi anti ng'olumuzaala omukyala ng'amukusuulira mu ttooyi omwana gw'olumufunisa olubuto okomafunisa lubuto ye nakuyambako n'amukuteera mu ntaana ng'ago basingaziika mu ttooyi. Naye n'omukwano guno gwe tuzze tubeeramu gulimu ebizibu bingi nnyo nnyo nnyo. Laavu erimu ebizibu bingi nnyo 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 nti laavu ye kyekintu ky'osobola okusanga omuntu nga tomulabangako tomanyi gy'abeera ne mukwatagana ne mukiyingira ekigaali ky'omukwano naye gye kifundikira kibatutte abamu beesala obwambe abalala banywa obutwa abalala beesula mu mamotoka waliwo bempulira ava ku bizimbe nagwo lwa mukwano naye nga ki ekireeta ekyo kusanga love partner ataliwo nosanga omuntu ne mugwa mu laavu naye nga teyalina kubawo nga teyatondebwa kubawo kuba omanye ebintu by'okwagala waliwo omuntu gwe mulina okukwatagana naye kituufu oba mbeera ki oba mbeera ki muli ki nga you stick together. So kati abantu bangi nnyo bali mu mukwano nga bagulimu mu butaagaane abamu bagulimu lwa mpaka lwa mbeera yakunyigirizibwa n'obeera mu kwagala n'olaba omusajja ne mukyala we nga bamaze emyaka 2-3 naye nga tebeeyagala ng'ate omukyala ayagala neiba kisoboka ekyo owasa mukazi wo naye ng'ate yayagala neibawo kisoboka ddala. Nze ndabye ebintu bingi mu kwagala gwe nga gwe nze nga nze n'abasajja bangi abagwa mu ttuluba lyange bangi nnyo batya okuvayo kyogerako nti batulumizibwa mu laavu ate naddala abo abakyala abakyala omukazi kyekitonde kyasinza okubonyaabonya mu bulamu bw'ensi. Oyinza okuba ne mmese mu nju ogenda kugenda ku mukolo gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo kugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 72628 oba noti 7545238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. nti batulumizibwa mu laavu ate naddala abo abakyala abakyala
kye omukazi kye kitonde kyasinze okubonyaabonya mu bulamu bw'ensi. Oyinza okuba n'emmese mu nju ogenda kugenda ku mukolo gw'embaga emmese ne zijja ne zikulira essuuti yo. Lwaki toziwa gundi ne zifa? Oba tokyalina kyakukola ziba zimaze oggirya. Kati ziba zikubonyaabonyezza. Teri kizibu nga kugula lugoye lwa mukolo ate n'oddamu n'ogula olulala. Jjukira ziba za bbeeyi. Oguze essuuti yo ya miliyoni 2 emmese zigiridde ekiro enkya mukolo. Byeyimu kubisoomooza. Kati omukazi abonyaabonya tamanyi mmese eyo ekuliridde lugoye. Omukazi ng'abonyaabonya omwami. Ate batuga abaami basinga okubonyaabonya abakyala. Abaami abalina eggume. Waliwo abaami nga balina eggume nga liri ggumite. Nga ye tolina ky'omugamba. Be baami akuba omukazi ng'alinga akuba ente. Ye wamma ki ekiviirako abasajja okuba abakazi? Kusanga love partner nga si yali olwo. Ate munnange omusajja ne bw'aba akuba nnyo bw'asanga omukazi gwe yali meant okusanga munnaye tamukoonako. Ate omukazi yaba akuba omusajja. Tujoogebwa abasajja tujoogebwa. Omukazi yali akubyewo? Owange tankubangako. Olina maanyi olina ki? Si maanyi. Naye era lazima obaako ky'otulugunyizibwa munda muli. Oluusi nga tosobola kigamba muntu yenna. Kubanga nga bw'onaavaayo mu basajja n'ogamba nti nze omukyalo owange munnange okukomba kaboozi kiri ku sikejo mu myezi 4 guba gumu. Nabyo gyebiri okwo kutulugunya okusinga. Omukazi kumala myezi 4 n'akubamu gumu. Ate nga n'ogwo ogumu. Alifamu tulina etukomewo nga tulina ky'oyagala n'ogakaniibakibwa ne please. Kati oyo wafuna mukazi wo. Oyo wafuna patanaawo. Atali patanaawo ava kweyo ensonga. Bw'okomawo ng'okooye kati ye waayagalira. Bw'ogaana mukko olina gy'ova okwenda ova kwenda. Olutalo nga lusibuka waka emireme nga giggwawo. Kati mulimu ne bano abasajja abawasibwa. Nze bampasaako. Twali. Nze nafumbirwako. Omukazi. Nga gw'ofumbeeka. Nga n'okufumba ntwala obudde n'enfumba. Mukazi kiwe. Ate bw'ofumbirwa ky'ogamba gwe tokola mirimu gy'awaka. Nze sifumbirwangako nawasa buwasa. Kati gwe tomanyi mukwano. Kati abasajja abasinga twafumbirwa naye tulina grades. Waliwo omusajja afumbirwa omukazi n'ava ne waasula n'agenda ew'omukazi. Ebisajja singa bangamba abasajja abafumbirwa bati balina ssente babaavu. Bangi nnyo abaazirina naye kwagala kwe kukusika ne kukusikiriza n'olaba nga patanaawo tosobola mmulekerera. N'ogamba wayi kangende mu joining. Kati nze bampasaako kankuviire ku ntono. Nze nina mukyala wange. Omulina kati? Oba yakuwasaako wadde? Gyali yampasaako. Tufuna obuzibu buliwa. Obuzibu nze ne mukyala wange tufiirwa bakadde baffe. Kati nemufuuka bamulekwa abafumbo. Abakadde abaafa si nti bange. Nange nina omukadde ataliiwo. Naye abakadde ba mukyala wange ne bafa bombi. Tuzadde omwana waffe akyali bebi nnyo. Kati opangisa otunulamu ogamba nina okulabirira ewaka eri nina okusasula ennyumba eno. Kati omukyala nga ndeetera ekiteeso nga ngamba naye musajja wange ffe tetukyalina atulabirira. Ate kati gwe oyina embavu esobola okunoonyaayo amata g'omwana. Oluusi n'onoonyaayo ne renti. Naye ekirowoozo kikino nti watya singa ojja n'ojoyininga wano
iwake waabwe. When you join me, sente za rent tuba tuzikatize off. Nti omwana bw'anaaba yeetaaga amata ezandigenze ku rent omwana ajja ganywa. Obuugi bujja kubaawo. Kwegamba ogenda okulaba nga option eriki eryemu oga kanjoyininge mukazi wange. Ogende mwe wake waabwe. Yes. Kati gwojoyininga lwa mukwano na mwano oba n'abaana bano naye ng'ogenze ku bufumbo. Okategedde? Kategedde. Olubaaba kuwasiza. Waveewo n'ogende w'omukyala. Yes. Omukyala mu maka gewaabwe. Yes. Kwega obenga topangisa. Obenga togula mata. Oba azin obigula ebyo naye nga ngeza rent zezikola biri. Zigenda kutuyambako wano ku baana naffe ng'abantu. Okay. N'okutuuka okusomesa abaana baffe. Ogwe bugwe. Olaba ngenda ku bufumbo ne mbagumite. Ennyumba eyo osobola okweyagaliramu. Osobola kweyagaliramu. Osobola naye there is a limitation mu kweyagala. Kubanga omusanze waabwe gyogenze. Amateeka natuuka nga yagawa. Kyenkugambye nti nze nafumbirwako bampasaako. Ate nno obufumbo ne mbukwasa maanyi. Myaka emeka gy'obumalamu? For around 10 to 15 years. Ng'ofumbi. Nga iyi nze ndi mulungi. Ng'ofumbi weebale. Naye obuzibu obubeerawo nti omwami you lose your dignity everywhere. Tewali musajja addamu kulaba nga musajja. Nange ne bwembeera nze. Mukola nsobi. Era oli agamba oyira bamuwasa yabeera wa mukyala. Yes. Which is true. Era nga n'abantu abamu bwe mufunamu oluyombo. Era byakulangira. Bwe bakuwasa. Emyaka 15 gyonna ng'otobye. Ndi mufumbi mulungi. Wandibadde osiima busiimi. Ekirala waliwo baganda b'omukyala bazze awo nawo oba tolinaawo. Otuusa awantu awatuufu. N'okulya olya. Osobola mukulu malifu. Osobolera. Kati. Gumu, ebiri, esatu, era, etaano. Anti olaba kabe mukyala obufumbo kwagenda. Abantu abakazi abasinga agenda ku bufumbo ng'alina garanti y'obufumbo bwe. Bababulako kimutuwa waranti. Nkize ewongera kufumbayo emyaka 2. Kasita olaba tebusobyemu. Yongera otwaze kintu kyo. Naawe olabika bambi okuza oyagala ebyobwereere. Emyaka 15. Si bya bwereere. Maama oyo omwana gwe wajja ozadde yali mu kyako. Naye nali njagala nnyo famire yange. Mutwe musiri walira ddala. Omayira avuye wala. Naye inenge ijje kusaamu abazadde. Tata asula bwayise maama asula kaleeru. Okimanyi nti naawe tosaana kujjaga musajja akyuse ebbaati. Atolaga tonna tubuuza ati ogenda kukyusa ennyumba yaffe ate kati gwe okwata ennyumba yaffe. Kati bw'oyonoona ebbaati lya ssenga. Kati obuzibu obubaawo obusingira ddala nti you lose your dignity. True. Ekirala olina okuba ow'empisa ennyo. Buli lw'obulwa empisa ng'oli ku bufumbo bukulemye. Kye kimu ne ku bakyala. Omukyala atalina mpisa ffe tugamba nti sijja kuba naye. Kati n'oku musajja bwe kiri. Olina okuba ng'olina respect. Olina okuba ng'oli mwesigwa. Olina okuba nga ensonga ezimu oziyisa kungulu n'oziraba bulabi. Era bw'oba ofumbiddwe kuba oba ku bufumbo ng'oli kyanjawulomu nti omukazi waba yali ku bufumbo ewuwo. Oluusi oyinza okuba ng'oyagala kulya n'olya mu budde. Bw'oba ku bufumbo basobola okukumma mu budde. Tolagira. Okitegedde nti commands zo zirina we zikoma. Ne demands zennyini zibaako we zikoma. Bwe bagamba nedda tolina kiposhinga nnyo. Gwe mu buyita mu myaka gye 15
Chicho obuyize mu bisiri bisinga. Kyennabuyigamu nti omuntu ofuna obuntu bulamu. Obuntu bulamu okwesiga okuwa abantu ekitiibwa lwansonga omusajja afumbiddwa bw'oba tolina mpisa awo tobaawo tosobola kubeerawo. Kambuze kati gwombi bazemu ebbanga nawe obeera n'emmeeza nga taata we bakuutera n'olya. Emmeeza ebaawo oba wagigulirayo toba ng'obeera bulijjo oli ku bintu by'abakadde. Otuula ssebo naffe tugula ebyaffe ate muleete baafa osazeewo weyagalire nekino emizimu tegibakuba. Emizimu gigenda okugira twekitino gitagaatagala olweggulo gigenda olaba nga ono ye mutabani waabwe. Ate abo abantu abafu obalaba sibalaba babeerawo awo munnange babeerawo awo nga batunuulira ebikolwa ebibeera wakati wammwe. Kati we bakulaba nga ate omwana waabwe omuyisa bubi be oba owulira nti omusajja yafiiridde mu buliri omuzimu gwamutuze bayita batya theology. Ekintu ekirala nti bw'oba ku bufumbo olugezigezi olina oddusa ebbali luteeka ebbali obukyafu kasuka eri ojagera bino kutambula kiro ndongo biki ebyo oba olina obisazaamu. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta luba luseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 75396165 luba luseewa TV mazima ku mazima. Ekintu ekirala nti bw'oba ku bufumbo olugezigezi olina oddusa ebbali luteeka ebbali obukyafu kasuka eri ojagera bino kutambula kiro ndongo biki ebyo oba olina obisazaamu. kanalesebo nnyinimu akuggulire otegedde kati you have to make it kati in time. Ffe tulina kye tukola nti nogamba n'enkoko nkulu yange ne ku bufumbo nawe ogyogerako olabika osaze enkoko nedda omanyi kino tata mumaka bakusazisize emyaka 15 benkoko zosaze olaba katata omukazi wabayumba ndaba nkyayombera kiki ne sukaali akubuze sente zona badosasula mu rent nazikuwonya okategedde awo ogenda oluzingira dignity mu famire munda mwenyizi mu balamu bo obadde okyanyumiza abalamu nga bazzaawo kyekibeeraawo kati abalamu nga bazze omanyi kino abalamu tobanyeganako nti simanyi mulinnye mu nnyumba yaffe nga mudduga bayingira buyigizi era oba okoze kajanja kuba ate gwaba ku bufumbo kati ate ojja okyegendereze omukazi yenna balamu be nga tabaagala tebamwagala. Kituufu kubanga ate obuzibu obuli mu bufumbo nti omukazi asobola okuba mu maka ng'ayagala balamu be ate nga era bo tebamwagala. Kati gwate omusajja wekituukiramu nti mulamu wo asobola n'okukuyira amazzi n'agamba mbadde sikulabye kubanga bw'amala ogakuyira ogenda kukola ki era tewali kudda mu muzigo osegede kakati bw'obanga olina wootudde twala obufumbo bwonge ng'ekyomuwendo okuyombayomba lekeraawo amonensi eri eba yeetaagisa olina okuba ow'empisa ezisooka ate ezisembayo nti omusajja ali ku bufumbo okomawo ng'emmere tennajja n'omugamba njagala kulya ng'akyayoza mulindeko amala okwoza ali wali mufumbira ku kugenda oseeseemu
Yes. By the way, atenze ebintu bikola. Nebambira kibulo ogumidde mu bufumbo. Have took time nenjigo okufumba. Okay. Kuba buto. Kati bwabanga ayoza ngoyi ngolaba gapu ebulawo. Oyozeza ku bintu enfunde eziwera. Ebintu byo siri mulungi mu byo. Ndozo kimya amazzi bwe butono buno. Nagera sigakwatako. Werekeramu kali ako omusajja. Nti ku bufumbo nze kwe nali ng'ate amazzi gansanga mu kinali. Wavaayo. Nawummulayo. Naddukayo. Wanduka mu bufumbo. Omuntu bw'oba ku bufumbo ng'oyisibwa bubi. Waliwo ekikusikasika nti naye mwana wano nga toli safe. Kati oba onoonya amagezi osala otemaatema empenda. N'ekirala nti waliwo otuukira ekiseera ng'oli ne bwagamba nti gundi baakuwasa ng'owulira nga ayogera gasiya. Kubanga omuntu afumbiddwa aba ne ggoolo ze. Omukazi ajja mu maka ago nga ye ggoolo yagamba nino zaalira gye abaana 5. Kakati batandise omusoomooza kuzaalira omu 2. Mbongo agenda. Ebe emyaka 15 wetaaga otteeka mu gundi. Mukyawandiikibwa. Mu Guinness Book of Record. Emyaka 15. Abati gwa ogula amalala. Kubanda bw'oba waleka gonna babatiga banno mukakubizza enkuba. Wali kanesiga waliko mu kyalo kyali yalise mmwanyi. Kati naye nali kusaze obuto tadde bwerugo yalike mmwanyi. Wekibeereramu ekyenjawulo. Nti omusajja afumbiddwa ng'olina knowledge. Ng'olina n'obudde obunoonya y'akasente. Ate gwe obufumbo tebukunyigiriza nnyo. Mulimu abafumbirwa nga ye abeera mu buliri. Ayagala ebyokulya gye bimusanga yakamera kamusange mu buliri. Naye nga yerabidde nti ali ku bufumbo. Ate era n'olaavu ebeerawo nga nnungi. Ebeerawo nga y'amaanyi. Kati kagambe kino. Ki ekisinza okukugjayo? Oba ki ekyakutolosaayo? Olinga yatoloka mu kkomera. Saatoloka mu kkomera. Ki ekyakuggisayo nga wabula laavu yaliyo tosasula nnyumba kati lwaki ogenda mu kusasula ennyumba? Nga bw'ogenda n'osoma. Bw'omala P7 n'okola PLE oddayo mu P6. Obadde mu ssomero. Obadde mu bufumbo kusoma. Kati nayiga n'empita. Naye ate oba okuze mu bubi kubanga sente ezibadde zirina ezigattirawo n'obanga tukola ki? Webaka okugula okusuula eno n'okusuula eno n'oloota na bulungi. Wanimbuuzizza ku bufumbo gye nnali ebbanga eryo nafunayo ki nakolayo ki like nezimba ntya. Anti zera kubuuza n'amabaati gennyini wakaleka gakadde. Oyo gwagaleeba obaleka bwabituli. Tugenda kugula amalala inshallah. Kati kyengezaako okugamba kiki nti nze ku bufumbo kwe nali musajja mugezi nnyo muyiiya nnyo. Ate abakazi omukazi yakyasinza okuwa omusajja obudde ng'okkiriza n'ofumbirwa. Laavu ebeerawo tennabaawo eba eyiika buyise eti nga nkuba. Wazala abaana bameka mu bufumbo? Mu bufumbo mwennyini nazaaliramu ndowooza omwana omu. Kubanga nze ngeno joininga obufumbo twalina baby. We had a baby. Okay. Yes. Kati wano mu process y'okubudaabuda bba wange ne tuzaalayo omwana. Okay. Yeah. So obufumbo tebwansala. Ne kati omanyi ekisinga okuwosesa abantu bamanyidde abantu ku bbala limu. Omuntu asooka okulabanga akulabanga nti muno mu Uganda oba mu nsi tewali nte eyita wano nga ya bbulaaka nekomawo nga ya pinki. Buli lwogiraba olabanga yeyambuka n'eddiba lyayo nga lya bbulaaka. Kati nange abaali bamumanyiridde mu bufumbo kati ne bwansanga ne bwansanga nvuga mu mmotoka bweti alowooza era nzirayo ku bufumbo kazo. Abamanyi nzirayo ku bufumbo ewange kazo. Naye nga si bwe kiba.
oba kitegeera nti osobola okummanyira mu bufumbo ente eyo ogenda giraba nga ya bbulaaka naye ate nze sigenda kuba wa bbulaaka buli kaseera nze nkyuka. Okay, Timani, mukubira abantu tooki kikyoyinza okugamba ku bantu abataaga okugenda mu bufo tulina abavubuka bangi nga nabo beesiriwaza bati ombulaavu emukutte nnyo kagendereko mu bufumbo era ne bamugamba lwenti wano ojja kuba omuwonyi nze jjajja wange yafa eyandikira akayumba kano jangu gwe kusoomooza kikwosanzeeyo nga ggwe osobola okuba nga ggwe wali mugezigezi n'oyiyamu naye waliwo ajja okugenda nga teyise mugezigezi. Kati nga bw'omanyi ekintu kyonna kiba ne outcome ennungi n'embi. Nze ku bufumbo gye mbadde kati there is advantage and disadvantage. Kati advantage ki kati gy'ogamba eriyo mu kuwasibwa nti bw'oba ng'oli muyonta wa mukwano ogufuna mu full swing. Kubanga kiringa nawe bw'onaasanga omukazi omuntu nga alina ennyonta y'omukwano abeera ati abantu bayaggayagga n'omukwano Sam tonnalaba muntu ayaggayaggana mukwano ate aje ekintu ekyasinza okuba ekizibu okufuna ye mukazi omuteeka ewaka. Kati eyo ennyonta gy'oba olina ey'okuteeka omukazi awaka oluusi abamu bibalema n'ajja n'atemesa n'agenda kuyiba. Abakazi balayise enkumi eza newegatta n'oddeeka neweeyagala okitegeera. Kati naye ekirungi ekiri mu kuwasibwa nti bw'obanga gw'ofumbiddwa si mubi ng'ategeera you can put your family together ne mukuza abaana bulungi bwe muba nga muli bakuza abaana bamwe na mpisa era ne bakula n'empisa. Okusoomooza kikofunyeeyo okusoomooza kuli nti bw'oba oli ku bufumbo seeyo eba ntono erina weekoma. Si buli kimu nti olagira ne kikolebwa. Kati gwe wagenda ovaayo nga ekikutamye bantu kwogerera bano ab'ebbali kubanga banjogerera ng'era naakagendayo n'olemerayo ate nali ŋŋendedde bbo olina omutima. nali sigendedde bbo nali ŋŋenderedde mukyala wange. Kati wamulekera ani? Gyali Mukama akuuma. Mbunze kati bwe njagala omukazi oba omukazi bwanjagala bwe tuba baakwawukana mbusiina mmulekawo bwentyo. Era Katonda waffe yatukuuma ne twesanga yasobola tukuuma ne twawukana. Eryondaga gye wayingira nayo n'omukwano ogwo. Omukwano nalina mungi naye ng'ate omukyala alina mungi nnyo. Kubanga omusajja afumbiddwa tosobola kunywa caayi muluma. Wolabira obuzibu nti ojja kumunywa ate kakati leetamu olunkulunkulu toyagala kukola toyina ssente bwe bagamba ku kino oyomba oyagala kukuba oyagala akaboozi okanyumize mu budde ebyo nona bipapiramu. Obugumiikiriza bwe busooka ku muntu afumbiddwa. Simanyi oba message eno n'abakyala bagifuna bulungi nti bw'oba ofumbiddwa omusajja take time okuleekaana n'omusajja wo kubanga guno omumwa kyekintu ekyasinza okutusuulayo ffenna. Ogenda kwogera ne musajja wo oyogere bubi agambe sijja sobola mukazi ono. Ogenda kwogera ne mukazi wo agambe nze saaloota kufumbirwa musajja. Bano abakusanga mu kkubo ne bagamba nti wafumbirwa. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka erina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tulina ennyumba eza buli kika. Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata
gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856. Simbwa Motors and Properties Limited, twajja kubawonya bafere. Musajja take time okuleekaana n'omusajja wo, kubanga guno omumwa kyekintu ekyasinza okutusuulayo ffenna. Ogenda kwogera ne musajja wo oyogere bubi agambe sijja sobola mukazi ono. Ogenda kwogera ne mukazi wo agambe nze saaloota kufumbirwa musajja. Bana bakusanga mu kkubo ne bagamba nti wafumbirwa, lwaki tobannyonnyola n'obagamba nti nnyina kyembalaze era nti simusasula. Anti era munnange bwe nali ŋŋendayo era siina gwe nanoonya mugamba nti gye ŋŋenze sigenda sasula. Okitegeera? Badde nkifumiitiriza. Toyina gw'olina kugamba lwa nsonga ne bwali ogenda era toyina gw'agamba nti munaawe manyi ennyumba yange eri mbadde ngipangisa ngireseewo ŋŋenze ku bufumbo. Nedda. Kijja buziru kya lunaku n'ogamba kati abasajja abasinga bali ku bufumbaagi. Twali eri naawe. Bano abasajja baserebu boolaba abo basita. Bowulira ŋŋenze Amerika, ŋŋenze Amerika. Olowooza abaagenze Amerika balinayo ki? Balinayo ki mbuulira? Gwe mbuulira Wizo Palaso ayina ki mu Amerika? Kamili ayina ki mu Amerika? Ayinayo poloti mbw atano ku kikulu. Baba bagenze kufumbira. Aba ku bufumbo. Ate obufumbo kati kagambe kino nti abantu bakifuna bubi. Obufumbo kwagalana. Omuntu wemba mwagalana oba toli ku bufumbo gw'omusajja naye in actual sense oba ofumbiddwa, kubanga omukazi oyo tasobola kubanga simulanju wali nga nikazo ziri wano mugundi ozirabawo wano tolina kyakola ng'ogwa mu mpale ng'okunya. Abasajja boolaba b'amasuuti abo tolowooza nti buli musajja gw'olaba e Kampala ow'amaanyi mbu yawasa. Abamu babakuba n'empi ne bamugasukira n'obugoye. Handiza omukazi gwe nali nfumbiddwa teyali mugagga. Nti twali mu Tuluba nga ye mugagga ku aw'okusula ng'ate nze ndi mugagga wa mutwe oguyiiya ssente. Kati nga buli omu alina impact gyagattawo awo etasobozesa munne kumanyiirwa. Kati wali ogenda mu bufumbo buno n'omufaiso wabisangayo? Ebyo byonna natonda bitunde. Ate gye ngenda waliyo obuliri. Obadde omanyi nti nze emyaka 15 osula bwereere nti nava mu nju. Obadde omanyi nava mu nju nensitula omufaliso nensitula ekitanda nensitula era nga bwe nali nabigula bwe nabireka nakwatamu ngoye nennoonyayo abagwagwagwagwawo abatasobola kukola kunoonya kukola bintu nemugamba njagala ssente mu ebyo ebintu abagwagwa abagagga. Waliwo abasirusiru ababeerawo nga ye tamanyi na gye batunda kitanda nga yalayira alifiira ku ttaka. Omufalisa alina y'ekinnya naye nga bwadda mu bantu ng'avuma. Kati nze nafunayo omugwagwa wange ne mmuguza ne mugamba biibyo kubanga gye nalindaga ate buli kimu kyali. Era bwe bizze bigiraagira bwe biti ate ne tugula ebirala. Ebbiri tukiteekawo mu bufumbo bwammwe. Natali kiwa mirembe nga musajja kuba ku bufumbo. Anti buli lwe mufunamu okugira bwe kuti ng'ogamba wae lwakuba ndi wammwe kyova onjooga nja kuviira awo lavunga ejja mu 100% ng'ekuyiikira kuba tebaagala onobe. Nnyo kuntegeerera fumbo nali sijja busobola. Watojja busobola lwa nsonga bw'oba n'olugezigezi waliwo by'otasobola. Gwe wakkakana. Nali nina kyenjagala. Amanyi kye nali njagala. Kati nga tuvudde ku bino nti nali nafumbirwa.
nze aje nsiba nkigamba wano eno gavumenti ya tata wange eno gavumenti ya Museveni ya tata wange I was still a young boy. Yes. But you knew that? Yes, I knew. Nenkula mu nnaku etagambika nga ndi n'abantu bange sinti nakula mbonabona naye omanyi okukula nga tolabye ku taatawo nga tebagamba nti abaamutta be bano ababafuga nkuze nnina enyiike ennaku n'ennugu kweno gavumenti bwe bamala okunzitira taata wange nze nkuze negomba okuzaala nfuna omuntu ampita taata oba okitegeera obudde we najoyiningira obufumbo nali ndi free nnyo okukola buli kyenjagala kuba tewali yali anfu ebyo nabyo toyinza butakusindikiza lisi ofumbirweko ekyansikiriza kukuuma mwana wange ng'ali ne maama we kubanga tulabye ebizibu bingi nnyo n'oyagala omukazi n'omuzaalamu omwana n'omuleka n'afuna omusajja omulala omusajja oyo n'asooka kukubira omwana wo omwana wo obuwooto mukubangako kubanga yawasa mukazi wo n'amuwasizaako omwana ate eryo ejjoga abasajja baliyina nnyo n'aleeta keeki n'aleeterako ababe owuwo n'amugamba genda weebage kati nzeeyo bye nagaana nze obulamu bwange aje bankolera ekirala tebankulizza mwana era bw'osanga ng'omwana wange aje ku kkubo ng'alina empisa embi z'akola manya yazijja ku nze bw'osanga ng'omwana wange ng'alina mwenzi ekyobwenzi kyo sikiriiko naye bw'osanga nga alina abantu bavuba ku kkubo aleekaana alina abantu bayisamu amaaso omanya like father like son bw'omusanga ng'alina activity gye yeenyigiddemu nga ya buvunaanyizibwa nnyo manya that is my son. Yes. Kati nayagala nnyo okukuumira omwana wange awo tukakana nga tufunye n'omwana omulala nkakasa ku kitundu kwembeera abaana bange they are one of the well respected kids ku kitundu ekyo yaman nti abaana bange bakuze omwana alina ekirevu ye mwana asookusanga wansi awo n'afukamira ku ttaka n'akubuuza that is being respective. Omwana wange ye muntu ali trustworthy nti osobola okukwata omwana wange n'omugamba genda mu banka onzigireyo $1.4 oba $2.21 n'aleeta $2.21 n'aleeta ate 3 abaana ng'obakuziza ku mutindo gwennyini naye banasobola gavumenti eno ng'eyagalamuko muntu nga mugezigezi mwawo gavumenti eno bajja gisobola lwa nsonga nti buli lunaku olukya waliwo era ejja kati tetumanyi kisobola bbaawo nkya basobola okweyagalira mu Uganda empya naye abatemu sibasuubirira kweyagalirako kye beeyagaliddeko nti taata alwanye ennyo ne maama waabwe ne babakuza nga bali bulungi tebalinaako bulemu nze ku baana bange tekuli yali ayidde yadde akabiriiti banamu abakuumira wala okitegeera na swimming pool waka oli bw'aba mugiina nti oli wajjira agwa bugwi mu swimming pool ne biwole bingi omwana wange tajjangako buugi nsina mwana yali ayidde buugi tebitala bunywa tubunywa okufa fumbe eryenda mwenne tesitebongoka negwe era bamanya nti obuugi buli wali bazannyira eri wagazi kati obwesigwa ekitiibwa n'obuteryamu nkwe kisobola okutwala ku bufumbo ng'oli musajja kubanga mukyalawo toyagala ayende ate naawe toyagala oyende kufuna bulwadde kuleka baana bo bano abato kuba gwe kitaawo tewamulabako olaba ekintwalako obufumbo kati abaana bange we bakula nemba ku bufumbo era munnange bba wange namugamba munnange kano ke kaseera munnange nkulabyeko nnyo nomwangenzi mu bulungi era n'aba mumativu nakkiriza okugenda kwange
kati ebisigadde bya Mukama. Kale no gyoli kiri kitya? Nkuba budinda. Zinjagala. Eno kati olagira. Atenda gidani. Toyinaayo. Enyumba ne oba toyina na wakusula ojja ne tusulako eyo ffenna ennyumba nnene bweti gye napangisa ennyumba teriimu bantu basulamu nze nzirayo waka nga ntya ne mu nju naye namanyira obeera n'abantu. Banga ne biseera singa abafumbe baba abaloga bamulidde emmere erimu eddagala nti oba toswavaawo. Gwe wavaawo nawe toli muteni. Eddogo likwata mu ssiru. Abakazi bonna balogo. Lwakuba abantu bamanyi habbo. Bamanyi bino bya basawo baganda mbu kwe kuloga. Omukazi bwa kati kagambe kino eddogo erisooka mu bulamu bw'ensi ku mukazi ng'aloga omusajja olimanyi? Tolimanyi? Sirimanyi bannaye ndi mukazi. Oweewo omwagala okufa. Nnyo. Kati nkubulya eddagala lyakolera. Yakkubira oluyi ku bukyala. Atya. Aganti ono ate Samuel nti anti bayogera manyogo gonna. Ate Samuel de vigani nti eno kagiyingidde. Ali mufumyera ali bazi. Kale nako wuzu. Kukubirako oluyi kimala. Nako wuzu. Ai. Nosigala katula mu kamera. Oluba mu kamera omwoyo gukulumira wuwo. Fatwe ebuuza omusajja ono musiru. Twabeeranga naye. Omusajja kyatubeeramu. Nti oyo omukazi yamuloga. Omukazi wattu nga tagenda nko mu kyaki yadde okusaba nti akuloge. Tagenda nko ku musawo. Wabula eddogo ly'omukazi ate era teri mukazi atamanyi nti eyo eddogo ly'omusajja. Omukazi yenna n'akuloga kukubira ku mbugo. Wassalaamu. Ne bakulombera dduwa ki oba tukyayinza buvaamu. Nze nkubuulira. Ne kati nze ate olaba nze navaayo ku bufumbo. Nze siraka tebankubira luyi ku mbugo. Kuba naye gwe atali mwangu. Oluyi lwange lwaka baalukuba mu kibatu. Naye beba abasajja gwolaba ng'abasajja bane bangaine banna omukazi nakuba oluyi mu bantu. Mwe muleke maama jeeyi. Muleke maama jeeyi wange. Timani mu byo wadde yogera. Nyina ebigabo byenkotinzeemu. Olina ekigambo kyogedde obwesigwa. Trust. Bwe bwesigwa. Yaman. Kiki omanyi ku bwesigwa? Obwesigwa trust. Kakati mu bulamu bw'ensi. Bino ebintu wammanga omuntu yenna ateekeddwa okubanga abimanyiko obanga abirina mu ye. Era bw'obiwulira nga mbyogerako nga tobirina munda mu ggwe. You are not a human being. You are what? You are just a bombo clat motherfucker. See? Bigambo ki ebyo? Trust. Obwesigwa. Yes sir. Omanyi waliwo omusajja omu yawandiika ng'agamba nti obwesigwa trust is like the glue that holds relationships, communities and even societies together. Okategete? Simu yange sijina togenda tuvunulira. Wagana okuvunulira. Kandi bano banaabitegera abo waziza mu luzungu lwokka. Bano kati kagambe ekintu kya teri muntu ajja ku YouTube nga tamanyi luzungu. YouTube yaba ivu. Kubanga ekirala gwe bw'obanga YouTube yo tesobola kukulaga ogenda caption. Okay. Nekuvunulirawo wansi maama era oba tosobola kutegeeramu kigambo kimu kya luzungu bwe kiti. Kati trust tugamba it's about believing someone or something. Having faith that they will come through and being confident in their reliability. Tobwesigwa obwo bwe wabujja omuvaamu. Integrity and honesty. When you trust someone, I mean, you feel secure in being vulnerable around them. Sharing your thoughts, feelings, and experiences without fear of judgment or betrayal. Omuntu nabo omwesiga. Kyekiri nti nze nagenda okugenda ku bufumbo navumwa.
gyenkolera gyempitira nga buli omu agamba gwe bakuwasa naye mu mmeme yange nga siwulira kulyamu lukwe yampasa kituufu nga siwulira kumugjamu bwesigwa. That's all about trust or trusting someone. Si muntu yekka nene community where you live you have to be trustworthy. Yes. Kati in a broader sense trust can also refer to confidence in institutions, system or ideas. For instance, trust in government, trust in the economy, or trust in a particular brand. Mu institutions trust yetagisamu bwesigwa mu bukulembeze bw'eggwanga, mu bukulembeze bw'ebibiina, olaba chairpersons tubeesiga nze mundaba ngula poloti eno neesize chairman okategede okimanyi waliwo bachairman akolerako sitampu enkya nosanga ate poloti Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati g'ow'ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 75223 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze. Where you live you have to be trustworthy. Yes. Kati in a broader sense trust can also refer to confidence in institutions, system or ideas. For instance, trust in government, trust in the economy, or trust in a particular brand. Mu institutions trust yetagisamu bwesigwa mu bukulembeze bw'eggwanga, mu bukulembeze bw'ebibiina, olaba chairpersons tubeesiga nze mundaba ngula poloti eno neesize chairman okategede okimanyi nti waliwo bachairman akolerako sitampu enkya nosanga ate poloti bagiguze ate ngerayo omu yakonye. That's not trustworthy. Okimanyi nti mulimu gavumenti eryamu abantu bayo olukwe nga tebagyesigira kola tebaligyesiga kwe kwesiga okwo okitegeera kati ekirala kiri nti it's all about having faith that these entities will act in the best interest of the people or deliver on their promises. Trust. Kati trust tugagivaako waliwo ekintu ekya respect. Respect omu ekitiibwa bagita batya ekyo omuntu museemu ekitiibwa okuwaŋŋana ebitiibwa. Olaba omwana ono ali ku kamera oyo omwana muto nnyo but I respect him as he respects me. I don't respect you. I don't know whether you respect me. I respect you too. You're welcome. Thanks so much. So kati respect okuwaŋŋana ebitiibwa kirina engeri gye kizimbamu omukwano. Kituufu. Kizimba family. Okuwaŋŋana ebitiibwa kizimba amawanga. Oluganda. Bintu bingi, so many things. Oli akurespecta n'akuyita baaba naye nga temuzaalibwa wamu. Okategede? So omaye bino ebintu ebimu tubibuusa amaaso. Fe abantu tumanyi nti respect kwe kusanga omuntu n'ogamba osibye otya ssebo. No, that's not respect. Omuntu buli w'omusanga mmanya wa kitiibwa. Era naye wakusanga oli wa kitiibwa. So kati respect omusajja yagamba respect is like foundation of any healthy relationship or interaction. It's about valuing others' feelings
others' feelings, boundaries, and perspectives. Even if you don't agree with them, I don't believe in any other party. Yeah. But you respect but them. I respect them. Yeah. For me, I didn't vote for President Museveni, but I do respect him. I don't accept with some tweets that CDF puts there, but I respect my CDF. Okay. Yes. That is respect. Yes. To value someone. Nti mwenzo obutateesa kimu, mwenzo obutassa kimu, naye bwe muwangana ebintu disagrees baawo nenga you have to respect each other. Mugeno kakananga mukwataganye. Yes, please. That is respect. So kino ekintu kiri nti you are acknowledging that every person deserves to be treated with kindness, dignity and compassion. Yo. Tojja kumpitako solo okuba nze nyamba t-shirt ya Nuupu otandika okunkuba ebiwoya byo olw'okuba oyina emmundu. You have to respect someone. Omuntu oyo gw'olaba oba akutte fulaga nga tonnamukuba sooka omuwa ekitiibwa. True. Fulaga eri gy'akutte naawe kwatako. Oba ataagiwanise ali mu giraga nsi. Why do you have to attack him? Why do you beat them? Just because of wearing a NUP t-shirt? Wearing a Bobby Wine t-shirt? That's not respect. Kubanga omuntu oyo tagenda kuddamu naye kuwa kitiibwa. Ngedda waliwo abantu ataweebwanga kitiibwa nga bagamba mbu babayitanga batya bano. Babayinga si local defense. Olwo bano abajjaawo baddakawo batrainingamu. SPC. Abo. Omusajja bwe SPC bubadde wane. Naye abantu bagenda kusoma omusajja w'amagye abadde awo. Naye balaba ng'akozemu ensobi bagamba omusajja eby'amagye byatutama. So yes. Respect can manifest in many ways, like active listening, giving someone full attention and trying to understand their point of view. Omuntu ayogera bwe mumuddamu bwe mukola ki? Nali mind wasoma. Bino byogero bijjawo. Ziraga nali neewaayo okujja walinnya obusozo. Nali neewaayo okujja wano okusomesengako. Naye ate kati ndabika ndowooza ebbanga lye mbadde siriiwo. Olabika olina abadde akukwata. Nyina abadde akukwatakwatamu. Oba kasuku simanyi. So empathy, putting yourself in someone's shoes and trying to understand their feelings. Yeah. Omusajja mumuyise azze mu kalulu. Yeesimbyewo abakubye akalulu. Mweteeke mu ngatto ze. Singa yabikyusiza nga mwe mubikyusiza. True. How do you feel? Will there be respect? No. Omaze okwerangirira otaddewo standing orders nti look for Twaha, either bring him dead or alive. Is that respect? No. So abantu abamu basuula respect ne bakola bye baagala. Ekintu ekibi ennyo. Which is really bad. Okategedde? So waliwo ekintu ekirala mu respect. Kindness. Someone to be kind. Being gentle, considerate, and cautious in your words and actions. Singa nzija wano ntandika okwogera ebintu eby'ekisiru ku Pulezidenti Museveni. Omanye ekiddirira? Drone ejja n'enkwata n'enteekamu n'entwala gye banjagala. So you have to be cautious. Ne bakutwala mu kkooti emyaka giwera 10 nga tonnayozesebwa. Kubanga tewakozesa tewawa kitiibwa mu bigambo by'owafulumya ng'oyogera ku muntu omu tewamuwa kitiibwa.
ate abantu abamu munnayo baba tusinga ebitiibwa omanya ebitiibwa bisiŋŋana. Omusajja ng'alina emyaka 5 nga talina mwana ku nsi, nze ow'emyaka 18 ow'abiri nga nina abaana bange 2 ku nsi, musinga ekitiibwa. Yes, cause I'm a father. Okay. So ye respect. Kati ne batugamba nti boundaries. Recognizing and respecting others' limits and personal space. When respect is present, relationships tend to be stronger. Oba kategedde nti enkwatagana oba muri mu bufumbo oba muri mu byabufuzi kinywera nnyo singa wabaawo okuwangana ebitiibwa. Bwe bitabaawo ne tewali. More positive and more resilient. On the other hand, a lack of respect can lead to conflict, hurt feelings, and damaged relationships. Respect to Jiveego. Abantu baba bakitegedde bo. So, netujja tufuna ekintu ekirala bakiyita betrayal. Or jealousy. Being jealous. Waliwo ennugu, waliwo okulibwamu olukwe. So, betrayal or being betrayed. I am really so sorry to hear that. Betrayal can be super painful and make you feel like your trust has been shattered. Nti bobadde wesigye nnyo kyekiba kiddako. Nti it's normal to feel hurt, hungry or confused. Togananga okunyiiga. Bw'onyiiga osobola n'okukaabamu. It's normal someone to cry. It's normal to be confused nga you betrayed. Okitegeera? Mulimu nayanga wogijjirayo n'osobola ate okubanga oterera mu bulamu. Niwezza mu nteeko. So, take your time to process your emotions and reflect on what happened. You might be wondering if you can ever trust this person again, or if you will ever be able to trust others. Healing takes time, but it's possible to move forward and rebuild trust in yourself and others. Nzaje tonzijjamu obwesigwa n'ogaana okukolagana n'emmeme. Mmeme ayinza okuba ategeera nnyo singa nze. Kituufu. Nze nnyinza okuba sitegeera, omulala ng'ategeera. Omulala ayinza obutategeera. Tekikuleetera ate ffenna tujjamu bwesigwa. Nti ffenna tuli bali bankwe nedda. Kituufu. Wa munamba kooya abantu mbakooye. Nze gundi kankoze kino. Siriddamu kuyamba abantu. So, what kind of support are you looking for right now? Do you want to talk about what happened? Oh, is there something specific you would like to work through? If you're being betrayed. Bino ebintu aje abantu babiraba oba kuba biri muffe okulyamu enkwe aje bukya ku makya nga gwe mbadde singo sika naawe. Wallahi ng'onsanga awo mu bantu n'ompitako. Kituufu. Ng'onsanga n'obonga ku bantu kunyize n'otambongako. Osuubira nakulyamu olukwe. Kituufu. Naye tekigana kutuula wansi. You cancel yourself. Fe abantu abasinga batubulira tetutegeera. Naye bw'otuula wekka webuliriye otegeera. Era toddangamu okujajinga omuntu olw'ebigambo bye bimuvaamu mu kamwa ng'omutunuulidde bw'oti. Wabula jajinganga abantu olw'ebikolwa byabwe. Ekyo ne mukama wange Bobi Wine yakyogera. Yagamba nti ffe batuyita ba NUP tuzze kugatta abantu bannayuganda bonna. Naye mu abo be tugenda okugatta mulimu abalungi n'ababi. Abalungi mujja balaba n'ababi mujja balaba mu bintu bingi. Mu njogera yaabwe mu bikolwa byabwe. Abantu bwettu bwe twakola. Simanyi oba obudde bukyali. Mbitegeera. So kati nze kyantwala ku bufumbo kwali kitiibwa bwesigwa na butalyamu muntu gwe nkwataganye naye lukwe.
bye binzimbi okubeera ku bufumbo ebbanga eddene era ne mmala n'embussaawo mu mirembe nga siina nkovu sirwanye munnange talina nkovu abaana tebalwadde tebalina nkovu awo we tuli simanyi bagamba entabuulirirwa ekukajembe nantabuulirirwa yasaabala gwa bbuba olugero obadde oleesewe ndoza gwe tuyingize Mengo tulire Timan oba tumanire Timan sibula abatulaba abantu bafune message eyo babe nga bagitegeera tugenda kuddamu programu yaffe tugenda batukola ne Timan buli lwakusatu leero tukoze lwa Monday olw'embeera eyinkya tuyinza okuba nga tetuliwo tugenda batukola naye buli lwakusatu era embeera yonna tujja kuba abantu tubaleeterayo bukotisi obwo leetayo ne kubaleba bali abo babayitira bwe bakotinganga bamandera bwe batusomese ku bantu wala tyotegedde ngende enjiga ebimu ate awo wensinga okumanya nze gwe wambuza ne tujja wano n'ombuuza ku ffena akulira bbanga ki emiyembe simayi bwe giye nze sibimanyi musajja wa sibula batulaba okitegeera so abalabi ba Lubaluseewa TV the biggest thing, go on YouTube, subscribe, look after Lubaluseewa TV, subscribe, like, share, comment. Kyekizimba eggwanga naffe okutuzimba TV yaffe okubeera nga y'amaanyi. Ekintu ekirala nti bino ebintu bannaye bye twogerako tetubijja bujja mu kkubo nti mba nzija mu kkubo n'ekironda awo nedda. This is the message we have to pass through you people. Abantu bangi bali awo tebategeera. So bw'oyita mu messages zino at least twalamuko akatini jamu akatini ebibi bireke bye twogeddeko nga bikwatako bireke twalamu akatini akanaakuyamba era nga tubeebaza nnyo okusigala nga mutulaba ku Lubaluseewa TV ne Ajje Samuel tubadde ne Timan nze Ajje Samuel ku nsonga bwe tunaba kitambudde onakulwa jamu ebyokuyiga naawe rondamu ebyo byonna tobitwala wabula rondamu byolaba tibijja kukubeerawo mu bulamu bwa bulijjo ate ne director memu wali mu production naye tubadde naye mpozi ekira kye mbadde nsaba okusembayo nakyo mbadde nsaba okwozaayoza abalonzi bannange mwebale kulonda okusingira ddala njozaayoza nnyo meeya wange meeya Mbabazi Hawa meeya Gombe gwe meeya wange salutation webale kuba kalulu meeya webale kubeererawo bantu ate meeya tusaba ekintu kimu gwe tukumanya oli mukazi mukozi jangu okolera abantu meeya akalulu akaddako 23 tukuteeka ku bwemupi tumutwala ku MP oyo Mbabazi Hawa akuuma takumira mpeera ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.